Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Mukwano wonna wasinza okubanga ate otulaba tubeera tambula ffenna nga tuyita mu nsonga ez'enjawulo okulaba nga ate muganda nga tuteekako ettaffaali. Eno eringa disclaimer bwe tugenda okunyiiza tugamba nti ffe weetuli nnyo okunyiiza. Naye nga tukwanirizaako nnyo okulaba nga ate muganda nga embeera etambulira ddala. Flex Media Official kw'ossa ne Big Brother Uganda yenze Sula Flexible gwe sikyetaaga kukuyanjula kubanga kakati ate embeera we yatuuse. Nkuyite we Nakaseke, kuyite Big Bro Jamal, kuyite Big Brother Uganda, sebo kiki mba nkuyita? Gonna. Webale nnyo atulaba nze Big Bro Jamal owe Nakaseke. Ero kasoli teekako ne botampita kirala kyonna ndi proud Jenva banzala Nakaseke ndi mutabani wa Mubuulizi. Abufuzi ate omubaka addako sinaba kusongawo wawendaga naye kitwale nti tuli tiimu ffe tuddako. Okay, tiimu ffe tuddako. Yes. Kale ensonga nnyingi nnyo ezitambula mu entertainment era tugenda kutandikirawo straight away. Tusooke ndowooza kusalako omutwe Bruno K. Nayo mwagala. Omwana oyo yafuuse musa. Ensonga ya Bruno. Bannange, wanyuwulidde ensonga ya Bruno nangiwulira naye kituufu gina kyenneebuuza. Omukazi oli ayagala kisula. Ayagala musajja. Musajja amufunye. Ayagala musajja naye yagadde kulabisaamu. Omanyi bana mulina okumanya ekintu kimu nti ebintu bya entertainment tebiggwa. Okitegeera ate kati naddala ku bayimbi ng'abo sijagamba nti Bruno K w'amaanyi but he looks good, alabika bulungi nga ye. You know, manyi mu entertainment muno tulinamu abayimbi nga si bayimbi b'amaanyi but balina omubiri omulungi. Mbadde okitegeera kati Bruno K tali muyimbi kale oyinza ogaa nti muyimbi naye ate si muyimbi kale tukyogere nti muyimbi abannayuganda be tuyina Bruno mwalisebo mubaki muyimbi ate si muyimbi muyimbi atakolangayo concert yagenda mu myaka 2 ajja gikola naye ne champion gudo amusoso kola concert mu byobala soko balenti Bruno K muyimbi ekyokubiri Bruno K musajja ekyokusatu Bruno K muvubuka eje emyaka gyali mu jeje girino okukola ebyo buli muyimbi yenno omuvubuka yeyisanga ye bale nedda pozi no mwako gulo nyina mwaka gwali mu kiri ekya DNA. Ensonga za Bruno K tugenda zimenya mu nsonga mu mirundi mu mitendera nga mukaaga. Esoka tumwogereko nti Bruno K muyimbi naye Bruno K ngeri gye yeyisaamu si nnungi. Okitegera tukikonda eminga kyakola ekyo kugenda nga amansi amagi ekyo tukivumirira ng'abavubuka kati yafuuse spam donor e Uganda babadde ng'abanoonya ba spam donor abo nga bawa baani waliwo nze mbamanyi eno ku Gaba Road waliwo abazungu abanoonya ba spam donor abo. Bruno K anyway nze ensonga za Bruno K nze ekibuzo kyange kiri ku mukazi ole kisooka mukazi yavuddeyo naawe ensonga ze ensonga ze zaawa ng'ekituufu obuuza gye biggwera nze nabuuza omukazi ono ayagala ki kubanga bino ebyatandikira wadde omusajja omuwa ssente ate mutulekeemukka abakazi omusajja bw'oba omuwa ssente nzimanyi toli ku saidi ya Bruno K naye kati siri ku saidi ya Bruno K siri ku saidi ya mukazi naye kyeŋŋamba mu abakazi abali eyo olw'okuba ofunye ka baby boy ofunye akalenzi tuyita bu sugar boy okakusanyusiza bulungi nnyo kati mukusanyusa obulungi nokawese bwe mutabuka ne mukyaka ayo otandika okujjayo namugulira engoye naye omukazi spending ake emitwalo 5 buli wiki omukazi nalabye mukulu si mukulu omukazi mukulu ne Bruno K ayina test mu bakazi abakadde bashuga jjajja be bamutegeera bategeera awo yogedde bulungi ye bategeera wabula saba mutegeera tebamutegeera ye abategeera singa kyonna kyabakola abafukamiza kubanga oli eyasooka yaani yavayo ng'agamba simanya nzaddemu omwana tugende mu DNA oyo yali akola mu botiki ye ntindaawo eyo live wire tekyali smart wakati smart omukazi aba talemerako nnyo omukazi waba ng'alemerako nnyo ebeera live wire smart wire yogenda ku weekend n'ovaayo ku Monday bw'otyo nga lwogenze lwosasulwa ate kale ekyo nakyo kirala kati ate biri nnyo ku Salama Road kuno
pick and play wogenda wosa webakuwera akasente wokuba ovayo odeeka omusajja obera na wakasimu onja kunyumiza ekiri machi ndiye muno naawe ekikulu oyagala nnyo okwesiba erubaga esiri muno machi ndiye munange nkunyumiza nange bakindaga bulazi bakubira essimu nti wayuliwa oyimiridde otya nati nkunyumiza oyimiridde otya nenga okuyimirirako si kwansawo bakubuuza bodde kifuba kigumu olwategeeza ki amaanyi mwegali ng'ogamba yes olamuza naawe obeera wadde bobagayininga omusajja obagayininga nnyo omusajja atandikira mu 5 nti oyinawo mmeka okitegeera omukazi no yasooka okwetema engalike nenno leero ninawo 5 wanojja nga kati aba mala sawa mmeka nya kitundu sulo inamu experience mutandikira ku ssaawa kati nya kitundu 3:40 gwe kiri ku salama load machine kotidde naye nga bambi Bwino kyakola sijja gamba nti kikyamu sijja gamba nti kibi ekisooka muganda wange yeeyiya ayimirizaawo bulamu ekisooka Bwino ye muntu gw'owulira nti muyimbi naye omwaka gusobola okugwako January to December nga tulabye wayo bamulanze kakibe kivulu ky'abafu naye ennyimba nga azifulumya andi waliwo okufulumya ennyimba nenga abantu bannayuganda tebakulaba wawo oyimbidde n'ebivulu bino ebyabayimbi banneeka tugeze waliwo omuyimbi alina ekivulu ku Freedom City Cricket Oval tolirabayo Bwino ng'agenza okuyimba kakati sula ensonga za Bwino olaba Bwino nga ye omuvubuka nga bwe nkugambye wali mu kutandika emyaka gy'alimu gikola ebyo byakola si buli muvubuka ali bw'atyo wuliriza si buli muvubuka ali bw'atyo kyakola kya Bwino naye kati olwaleero tuyinza obutanenya nnyo Bwino nga lwaki tetumunenya omusajja omukazi ono kati mu mwaka guno yasoose abakazi 6 ati kati mu mwaka guno mwaka mulimu bameka ng'ogyeko oli wa DNA bali 3 kati ate tomuwaayira nnyo bali abakazi 2 kutidde waliwo gwe baziyiza obuziyiza gwe bakwata tugenda ate bwogera kumuswaza nnyo nga n'amanyo ga wano temuli kitegeeza nga mukulu nnyo ate bakenza abo nebamuga tugenda yeetaga mmeka ne bamuwaaya oba bamuwaayo mmeka so nze kyenyinza okugamba brother wange Bruno ebintu ebimu waliwo time weetuuka nga olina okugonda wadde gukusinze kati omukazi oli nalabye engeri gy'ayogeramu nga yabadde Bruno alina kubaako na kyakola omukazi n'atajja mu mawulire kubanga omukazi yalaze nti Bruno alina gye yamuswaza ennyo ewa mukwano gwe n'amuga kati sandigenze mawulire naye kangende mu mawulire era omukazi oli tetwandimutegedde tetwandimulabye naye nze kyennenyeza omukazi oli kiki ekikulalisisa omuvubuka n'ogamba nze badde muteekamu renti amafuta ebyo biri nnomo engoye ebyo bya bulijjo ne Bwino kye yakoze kugenda gye bazaala omukazi n'ayogera ne sisitawo omukazi sisitawo mukadde tansaana ekyo omukazi kyabulumya nnyo kyekintu kyasinza okumuluma yalige bujjo nkuwa sente zange nkuweza amafuta kuweza lanchi kuweza andawaya yena ompita omukadde bulijjo tondaba okitegera omukazi kyekyasinza okumuluma era bulwadde abantu beebuuza Bwino kiki yeyogedde ku mukazi yamuyise omukadde nti mapengo gwe omukazi wamulabye esooka asula mu pipa ya kizigo yagwa mwasula agwa mu bwati bamusaanikirako nekisaanikira avaamu ku makya naye sula tatambula mukasana naye tatambula mukasana watambula mukasana yali yesiruseeko mu suba mu pipa otwamulayi wafaanana watambula mukasana ayinza obutatuuka Kampala engato ze ziyinza okutuuka nga yena yaggweredde dda mweru nnyo asula mu bizigo ate waliwo bino ebizigo nti bino ebizigo ebyo France ne Caroline newuliza omukazi oli si yakwana Bruno yeyakwana wade bulungi emboozi y'omukazi woba gweoyogera ki omukazi osobola okuba nenjogera mu kamera nti nze nakwana jjukira nti nno omukazi talina authority yenna etandika gamba nti nze nakwana omusajja ekyo bakitulekera ffe ng'abasajja ekitegera era mu kwewozaako omukazi alina oga nti Bwino yakola ki yankwana wadde omukazi yeyakwana wadde jjajja naye nga jjajja yakwana amuzzukulu wakati watulina kubigeraageranya nti Bwino ye muzzukulu okitegeera ali ku jjajjaawe giri emyaka naawe giri emyaka gyakutereka byapa naye kati omukazi nkyembuuza kankubuuze omukazi ayagala ki omukazi ayagala Bwino talina kyayagala
Ala Bruno wa mukubida kasimu dadi oliwa muzukulu oliwa. Agende. Nze uliriza. Nze kyonyinza okugamba yakufunyisiza olubuto toyagala dujjamu. Si kyekyo? Oyo ejemya kali mu monopause alimba. Ali lubuto. Bannange bino babifejja kudda wana abantu baganda era nga ali lubuto. Bannange gire emyaka tejifuna lubuto. Abantu bangi abazadde nga basinga oyo. Bakubine ebyasala wekyenda mu Bayibuli. Oli omukazi mukulu myaka 5 tosobola kubanga ofuna olubuto. Tosobola. Isoko omukazi ayagala Bruno ke mu kifuba. Ajje asule mu kifuba kyo Bruno ke yamaze okugamba nti oli mukadde. Kale Bruno ke yagamba omukazi awunye ebizigo. Ekyo kyo n'otu tumubula. Kati Bruno agume kuba talina sente. Ayongeze sente. Kyo kituufu Bruno ke munaku. Ayongeze sente. Leka kyalina Bruno munaku. Muna atayina kaki. Kayina sente. Ayina kyalina. Ekyo kyalina. Ayina munaku. Atali muntu omuntu ayina sente. Wali bali tugenda ngobebera abakazi bakadde bwoti. Wabanga Bruno kayina sente. Kigeza tayina sente. Tuzo butagumusalira nyanyizo bo mukazi nga yakwa. Ngumusalira. Sengo mukazi yabadde asooka. Nade sijja gumusalira. Anti balisi bakadde bo. Baliwa oliwo wa DNA waliwo na alieni Kampala ndio konti oyo muleke oyo bakonti katirie yali kulevo ndala ati DNA muvubuka naye omwana oyo ayina ekizibu Bruno ke esooka bamuloga ani yaloga omukazi oli namwa omugenze yafa mama w'omwana w'omuwala yafa mukolimidde yamuyisa bubi naye yamuyisa bwera omukazi agenda okufa nga tamusonyiye kati ekitawanya Bruno ke yamuga kavubuka kugenda kufanga ozungu ogenda fira mu bakazi abakadde era ekyo ekintu kigenda kuva ku Bruno ke era Bruno ke waba mugezi ng'ajje mutwale ku musawo ali ntwetwe wamutanda Mwandulizi sijja kumubba nze bajja mukolerako bwerere ekyo ekintu okumuvaako bamuyitani na Mwandulizi waliwo kineyo abayimbi gye bagenda nkumenyera abayimbi ba bandi abaleke nze nsobola okukumenyera nze bamanyi bagenda wana Mwandulizi munange gwotwala yani mpayo ani nyizo omwanya okumogere na Mwandulizi yena Mwandulizi yakolya ku nsonga agenda kuyamba ku Bruno ke kola agenda ayambe ku Bruno ke amujjeko ekikwa kibamukolimira wanga omuntu wakolimira n'afa kibi nnyo n'otambula ekisobola kuvaako Big Brother Uganda bamukolimira agenda kufiira mu magulu g'abakazi abakadde oyo Bruno ke olunaku lugenda ku kyalomu azirikidde nga mu magulu ng'ekyamuzaala kimusse baga Bruno ke abadde ky'omuvubuka omuto Bruno ayina emyaka ng'emeka aleka agenda kuweza nga 28 awo we watyawo akyali muto 28 kono omukazi alinga mu 3 naye kono omukazi aba muto naye mukulu Bruno kaleka aweze emyaka 3 okitegera akuze naye engeri gye yeeyisaamu nze sagala kumunenya nnyo kubanga aliko ekikolimo omugenzi yamukolimira guli omukazi nawe we yafiira waliwo nga wadde n'okumutwalira 15,000 omukazi akuzaalidde omwana naye kati okuziika ekwatuka ne kategenda kasukumya olutwe mukagenda kuziika okitegera naye omukazi abaddewo nga mulwadde naye nga tosobola wadde okumuweereza omutwalo naye nga mukazi maama wa mwana yakuzaalira omwana okitegera so kubanga naye yali tazifuna bannange bana bakazi beetaaga kinene omukazi n'oba tomuwadde ssente naye mukubire kasimu okitegeera mukubire kasimu oyo omukazi kisooka we yafiira mu nnaku esinga okubeera ey'ekitalo ennyo nga talina na kyakulya okitegeera Bruno ke emitwalo 2 gyali tesobola kumubula n'5 n'10 kale yandikudde mu nkaŋŋaze n'aweereza mama w'omwana teyandimukolimidde Big Brother Uganda mukolimire ekyo ekikwa kyaliko ekyokwogala abakazi abakadde basuga jjajja ekigenda kumuvako agatona mu gulofera mu kyoki wallahi nze nkubuulira Bruno ke ekizibu kyayina ekizibu kyayina era Bruno nakusanga mu kkoona era byonna nga we mbyogera wano we mugamba kuba bituufu asula mu nkadde asula mu mpaka nkadde gwe mpayo omuwala nga muto bw'ati muwala muto myaka 2 ate buli gwanakwana n'abajja n'agamba atulageko at least ekyekikwa wekiba kikuyingidde Big Brother nze nkubuulira wekiba kikuyingidde obulamu era buba bugenda kutambulira awo webutyo naye luli sister we yayogedde ku nsonga zino waluli owebweru anti ayagala nnyo omusuusuuta munange sister Bruno ke soko yayogere ku nsonga zino kubanga neera ne wanasika ate tujja mwambalira omukazi yali serious ayina engeri gyayogeramu bambi naye nze nanoonyezze mukazi nga talina nsonga gyayagala ayagala mulebe
musajja ayagala musajja era mukazi gwe kati kimu kyoba okola kuba kati wayokyezza dda wazze ku muvubuka notandika omuswaza kati omuvubuka olowooza anaakomawo gy'oli ajja kudda Bruno ajja kuddayo so talina choice andi kati ne waba yakuwa kuddayo kati gwe mukyala gwe va mawulire lekeraawo okugenda ng'oyogera ku Bruno ke kubanga yebbaawo mulina ekyenjawulo mwegase si bbaawe uyagala nogamba ali service provider ali lubuto bannange buto lwawe omukazi gwalabe naawe omukazi omukadde bw'atyo myaka 4 yakuddawa neno era tugire ng'omukazi akoze ekimu omukazi azadde omukazi oli mukulumu nze namulesi na mukulumu jajjamu wakitegedde nakumanti wa kizigo waba ekizigo tebatera nnyo okulaba begira zino anti aging naye era omulaba ziguni veins nga ziyiseemu kitegeeza nti akuba 5 wanya mukazi w'ekizigo okutuuka nga guni veins zino okuvaayo okuziraba kitegeeza asiba decades emyaka ago emyaka 5 ng'omukazi yagayiya ogamanyi bwe gabeera bw'aba afaanana omukazi ng'oyo wa Bruno ke weyabadde afaanana mukulu mukulu aga katonda mugulu mukulu nekoke kyalina omukazi sula before lindako omukazi oyo ekisooka wayokyezza omwami wo wamaze okwokya ekyokubiri omusajja muveeko lekeraawo mukokera ebigambo nze mugulira kino nze musasula lenti nze muwa sente z'engoye mulabirira buli wiki musipendingako emitwalo 5 nabiwulidde nga bewabyogera bituufu kati ekyo bwobanga omuvubuka omwagala jasi mukubira essimu va mu mawulire mukubira essimu omugambe ekituufu Bruno jangu twogere era ajja kujja tofaayo as long as are providing services omukazi nze kyenamulabe omukazi kyayagala ekisooka Bruno ke munaku talina ssente ate kibi nnyo okubeera omunaku ng'otambulira mu limelight okitego kulowooza abantu nti you have money ninga tokola ki toyina kati bena binaagenda okuggwa tujja kuddaana abantu tubagambe nga Bruno kazzeeyo akubye amaviivi mami nsonyiwa lenti abuze mami amafuta wawuliddewo nagamba anti munembali nyalo perezida emitwalo 10 umala operezeyo kumukitegeeza eri yagifuula nga ATM machine okitegeera kati wakomawo omukazi oyagala akomewo mawulire wamala Bruno n'amala ddala n'agamba mami nsonyiwa kati ye omukazi kyayagala agala Bruno kagenda akwasaganye ensonga oba okitegeera era Bruno ke kasaako kubo n'agenda n'addamu n'avumbagatira omukazi oyo omukazi ajja kudda mawulire wali abavubuka abalala ye tayagala abo yayagala oyo gwalabyeko ye mwana ye yamutegeera ye Bruno kasabula amanyi okusimba ekigere kubanga oli omukazi oli wabanga asaba n'avaayo abantu bali tebali nnyo serious omwana wakyalemera ku Bruno ke naye kati noono wabanga yavuddeyo Bruno ke amanyi okusimba akagere manyi wano mu Uganda abayimbi batono abamanyi okusimba akagere bigayi kamulema tubula Donizera yadduka Donizera yabugira n'addayo Donizera alina tweet gye yagira awo n'agamba ne bwe twetolola tutira gwe taata w'abaana munnange kati keeka akagere akitegeeza kale bigayi naye yeetololatolola mukko naye muganda wange akagere ku mukazi omukadde ng'omanyi okasimba obulungi bigayi kali katooto basitula kasitule nja kunyumiza oyo omukazi gye yava omukazi yali wa Kenzo oyo Kenzo namuwabi ate yamuzaalamu mwana goze njawukana ya bigayi ne Kenzo yavaawa omukazi we Donizera yali mukwano nnyo gwa Kenzo andi nkubuulira Donizera yali nnyo lusegere wa Kenzo nnyo era Donizera okulaba bigayi yamulabira ku Kenzo nga bakyasula wali emakinde bayitayo ku kirundu zone ku nyumba zayiga bino byenjogera bya ddala ku nyumba zayiga baali basula kati ffe nga tubasula mu manju okitegera era nja kutwalayoko Luwafu Road bayita ku kirundu zone kirundu ng'okirira bwoti oliko guke ku Salama maka gaali awo makati awo bayita ku nyumba zayiga nyumba nyingi nnyo munda zirimu ennyumba noza nga 40 kati bigayi yali asula ne Donizera era nga naye nga Donizera yamutegula ku Kenzo yasetingira bigayi Donizera aga katonda mugulo fira mukyo kyagonjanga n'obukuba butonyerera Donizera yali wa Kenzo mukwano gwe nnyo bigayi okufuna Donizera paasi yajija wedi Kenzo era obukubagano bonna kubanga abantu bandi badde beebuuza bino ebintu bigayi ne Kenzo byavaawa
Kubanga oli yali mutabani wa Kenzo. Kati obuzibu bwava ku mukazi ze nagamba. Obuzibu bwa Azizi ne Kenzo bwava ku ki? Era omukazi. Bo se mukazi. Just butasiima mu industry. Ani asiima ani? Just you know manyi. Ani ayino siima ani ku Kenzo. Kenzo yalina siima Azizi azioni. Kenzo yali homeless nga talina wabeera. Okitegera abantu abamuyambako okumusheltinga okumufunira okusula baali bangi mu bayimbi ba Uganda. Kati Azizi musically Azizi yamuyambako nnyo webityo story yabo mpanvu muswanga lyawe baali bacha ne manager oli gwaita Mbalaka njagala nnyo tujja ku story yenze njajja kunyumiza bulungi nnyo ne Kenzo kiki yakola Azizi azioni exactly ekyaddala okubeera nga ekyanyiza Azizi azioni n'okutuuka olunaku lwaleero nga obyayogera agamba Kenzo siri kusonyiwa alina ki yamukwata mu liiso connect era mukazi nze ngambe yamukwata mu liiso wekwata nti mu liiso oba onzibyeko omukazi basangibwa wa Bakuli banaffe aba Safi Body Care nabo bali wa Bakuli awo bakubitaala n'ogenda awo ku FB Tower building ground floor genda yo sobolo okubalaba banaffe aba Soneyes Carpet World mami Soneyes yakutumidde mwagala nnyo balina carpet ennungi wane katwe bagala nnyo balina carpet ennungi Carpet World nabagulako ko carpet bakuba simanyi ani gwe nasangawo nagulawo ko carpet mami abeerawo aji ne aji ati babeerawo awo Soneyes Carpet World basangibwa katwawo edduuka litunudde mu kkubo eriva mu Lubiri so ogendawo n'ogula carpet bw'ogula carpet kati bagaba ka domatic abwerere banaffe abazze bakoze njogeddeko ne director akoze TikTok bagise basha TikTok account akoze Century Property Real Estates baina TikTok discount bagise batya face manyi bagita batya ebyo estates TikTok estates okay bumwe abaana bonna bana ba TikTokers abasinga bonna olina mitwala 3 mitwala 5 gendayo okwateko ku poloti osasule mpola etana agikwata emitwalo 3 agikwata mitwalo 10 agikwata beba Century Property Real Estate sibasanga wachali wajera na mugongo genda yo balabe so mwenna basobola okubanga mukwasaganya ekintu kigenda bakibayamba nnyo omusajja kyoli mukwano gw'omulala wa Natete w'essomero lya Victoria School of Beauty and Hospitality Management mugende mutwale y'abaana mu skilling musobole okubanga mwawukanako ku bantu abalala babeera mu masomero wadde P7 senior 4 senior 6 mugende eyo ne obo baza university gendayo yiga ekintu ky'emikono Victoria School of Beauty and Hospitality Management baliwo okukuyamba Power Travelers basangibwa wa Bakuli Rubaga Road. Okay so bwete tuli muganda wange mbadde nkugamba Bruno ke njagala tumumalirize naye oliyo mukazi ono omukazi yavuddeyo ekisooka alekera okubeera nga ayokya nze nkola ati Bruno ke anyize nnyo ade mu kifuba kyo n'omukazi n'addamu tagenda mukaka kumuzaayo ku mpaka oliyo mukazi ne waba anyize nnyo mbolo kuba omulenzi ayinza oba teyamusanyusiza ate Bruno Kenze mwagala nnyo ti ebikyala byebyo ayina engeri gy'abikuuma kati okimanyi akyayagala oyo omukazi yavayo n'agala simanyi era baleke bagendeko mama Seth Kigundu omwana oyo ow'obulenzi okimanyi nti bakyeyagala ne Bruno ke era agendayo era amulaba Bruno ke ayina engeri gy'amaintaining ebikyala bye kubanga bye bimuyimirizaawo soka Bruno ke munaku talina ssente akolawa ebikyala ebyo bye bimuyimirizaawo ebisasula lenti ebimugulira Rolex ebimugulira bimuwa ku mafuta ogenda okukimayo omwana ku ssomero okitegeera kati alina okubikwata obulungi ate Bruno ke kyalina okukola manyi waffe Fredda twakolanga mu kyalo taata waffe yalina abakazi 3 in fact kati ng'ayawuzaamu akyuka ku Friday era nga tumanyi nti olunaku olwokutaano taata agenda kusula wa mama gundi okitegeera kati Bruno ke we yatuuse ekintu ekyadibadde ekyabakazi kati Bruno ke yakikola era abakazi bonna abali eyo nga baagala okubazaalamu nga just baagala kufuna kusanyu lya mwana Bruno ke waali okitegedde kati Bruno ke akyuka mu bakazi be era mu wiiki waliwo gyasula 2 waliwo gyasula 1 abo bonna boyogera tekuli muwana bakulu bakadde sina bakulu bakadde okitegeera nti akyuka mu wiiki ali mu rotation bwati waliwo gyasula 2 ogyasula 3 one gyagenda during day naga nababuuzaako nadda okitegeera
kati ye Bruno kati so kati abakyala bonna abaliyo nga yagala kufuna kusanyulya mwana obanga yagala kufuna ku buto utaliko buyambi ate baziwazo n'abalabirira no ati wali abakyala abo nga geyagamba nze kasanzala musula ati kati kyekyo kyenkugambye nti omukazi yenna ali awo ayagala okufuna ku lubuto afune kusanyulya omwana Bruno waali amazzi ge weegali okitegeera ku bwereere kubanga agakuwa naye olwakuba nti ogakuwa naye olina okubanga otaddemu wakati olina osasula amafuta ago gajja okujja okulaba gwaya asasula amafuta okitegeera olina okusasula lanchi okitegeera olina okusasula olina okugenda ku garden city ogule ku ngoye olina okugula ku ngatto okutuuka okuwa amazzi ge ga bbeeyi mukko lwakuba galabika nga agalayisi naye ga bbeeyi mukko wakati ogenda balizamu gasente z'otaddemu miliyoni nga 10 okufuna obufunika bebi kufuna abaana balungi z'abantu kyembagamba bulijjo omukazi yamukolera ne video kati kyekyo omukazi yandibadde tabanja essaawa zino wabanga ali lubuto nga bwe bagamba naye nze sikikakasa banna omukazi oli mukadde okufuna olubuto naye kati tusabe kati tugendere ku kya Bible Sala yali wa 9 nti omukazi asobola okuveina agamba nze ndi lubuto anti nga talina wuliriza omukazi oli alina ssente talina kyayagala ku Bruno lwaki abagamba nti ndi lubuto waki yavudde mu mawulire watalina kyamwagala anti lwaki abagamba ndi lubuto nga siri lubuto anti yabayagala omusajja dde afune sympathy okuva mu bantu ibambidde Bruno onzete kuba omukazi olubuto olutaliko buyambi ate n'odduka bambiddayo kati yo omukazi kyabanoonya okitegeera omukazi kyabanoonya nze Bruno muwe ekigambo kiri kimu kyokka muganda wange nti oli muyimbi leero wooli enkya toliiwo leero mbadde tubadde eno bbunga ku hoteri yambazira Tony Aziza Azioni ng'atugamba alina akayimba ke yayimbye bakayita oba legacy kyolireka mu nsi abantu bali kujjukirako ki Bruno kiki kye tugenda okujjukirako mu nsi muno okitegeera kubanga abaana bano boozaala buli kaseera obudde bukyali akyasobola okutereeza takyayinza kukyuka muganda wange nze nkubuulira nze namukanoga nga ayagala abakazi abakulu naye alinga Bruno naye n'omwetera omuwala w'emyaka 2 amugoba okitegeera kubanga agamba ayanyogo nze wala yangamba ali alinga basulu yanyogoga bali abakulu goba mutwalira anti abakulu ye testi ye yanga basulu nze omuwala bondetera bunyogoga njagala ziri azita nazimahogani nigamba so emera noboti Bruno magezi zegenyiza okumuwa nti oli muyimbi naye tugenda kutegerera kuki kati tutandise okutegerera ati kati gwe oli nsonda nnya omyansa bumyansa okitegeera oli mugabi w'amazzi naye ekyo tetusobola kiyimirako buli kaseera so genda mu studio kola music omulungi funa ekyokukola kuba kati buli muyimbi yenna wabeerawo nga munaku talina ssente ebyo byebiddako atandika kweyiiza mu bakazi ate bano bannamwandu wano obalaba abakyala abo balaba abakulukulu abo balaba naye se batajja kuwa ssente ze buli kaseera balina okulabisaamu kati yalabisizzaamu nnyo ate lindako buli wakomeka si gwa 9 lindako mu Desemba kugambe waliwo kadama Bruno bwe yali asudde okuva ku kizimbe waggulu kwe kuba wansi ng'amulimbye omukwano kadama n'amugulira n'ebimuli okitegeera kadama yakomawa kadama yamugulira n'ebimuli n'asindika n'essente n'aziwono onomola baye Hope Shifa namugamba nze omusajja wange biki ne bamugulira n'ebimuli awo nga kuliko n'essente ne keeke Bruno n'amugateeba omukazi abigulidde oba yateeba nakigudde omukazi nga muwala nga mulala nnyo bano bakadama okitegeera so kati abantu abagala Bruno mulina okubanga ng'olina toli munaku Sibana abana bagenda ku byeyombo simanyi bagenze bakadama mitwalo 8 kakadde oli mu kiyumba mumuveeko kubanga musajja owiiki omukazi agambye wiiki abadde mitwalo 5 kale mitwalo 5 n'amafuta alezo mitwalo 5 mwezi gwa kadama kati oba ogenda kola otyo oyo Bruno agenda bakutula bukutuzi naye nibambi amanyi okusimba akagere naye omukazi asimba akagere kubanga abakazi abo bandi bale tebavaayo kukaaba omukazi sula abalekamu effumu nalabye nga talina kyayagala kirala ayagala kifuba omukwano omuvubuka gwayagala ayagala kubeera ayina ssente asobola okukola buli kimu ne waba eri lubuto kitegeeza asobola okulabirira omwana we naye ayagala musajja omusajja yagenda wala nzibola omukazi yantambulirako kuva masuulita paka wano nga nnoonya tugende ku topic endala
Akumata kumira mpeera ono sula asabuka akumata kumira mpeera webale nnyo webalire ddala subscribinga likinga sharinga of course agenda mu comment section tuli fenna nze naawe atulaba Flex Media official Big Brother Uganda. Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bikanga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukuga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.